Ebbaluwa yiino ey'olukale gye mpandiikidde bonna abeegwanyiza entebe y'Abamunaanika constituency mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olwaleero ku Ssande nga 6 Kasambula wa 2025. Ebbaluwa eno ngiwandiise nginaanisa ekitiibwa wabula sigyesigamiza ku kibiina kya byabufuzi kyonna, ngiragiridde eri bonna abeesoddeyo beesimbewo bakiikirire Bamunaanika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu batutuusize eddoboozi. Nze Maseruka the poet, omutontomi, omuwandiisi era omuzira mu bazira. Ng'ebbaluwa yammwe eno omutima okuntuma okugibaga nsinzidde wano wennyini we mulwanira okukiikirira mu constituency y'Abamunaanika mu disitulikiti ey'e Luweero. Ebbaluwa yammwe eno ngiwandiise nsinzira mu biti 12 naye ekisinga ku byonna ngiwandiise nga munnabamunaanika era omulonzi alondera ku Nkokonjeru Primary School polling station. Bwento nange bwe maliriza okugibaga obulungi, kopi n'engigabanyirizaako mwenna abeegwanyiza okukiikirira BAM omuli omukyala Elizabeth Salabwa, omulangira Inginiano Diwarugembe, Dr. Chini Robert, Honorable Sekitoleko Robert ng'onesaawa eno yali mu buyinza, omulangira Ndawula Alice Kyanzi Wowoto, Dr. Senyange Innocent, omwami Sekadde Samuel Munnaluweero, omulangira Samuel Kayondo, omulongo Kato Karim, omwami Sewabuga Thompson Makamazibu, omwami Frederick Muyomba, omwami Serunjoji Sulumani, omwami Okecho Jofure Jakai, omwami Rubega Ali, omwami Kalyesubola Alex ne bendeseyo mu nsonyi we mbasabye ekisonyiwo abali eyo nga mwetegeka kuvuganya. Wabula ku lunaku luno kwembagidde ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi zino 6 Julayi eri oyo munnabamunaanika agiwulirira eyo, abantu abo bonna bemmenya abasinga tebannasimattuka kasengejja abangi ke bayita akamyufu okusinziira mu bibiina byabwe gye basinziira eyo, era bwe kaliggwa mulindabiraawo nga ntuuse n'ebbaluwa yaabo abanaabeera ku baloti. Bakadde bange mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Lugaba atukuuma era ne mbeebaza emirimu gyonna gye mukola okutwala ekitundu kyaffe mu maaso. Mbeebaza okusoolayo obwanga mututuusiza ebiteeso n'okulaga nti Bamunaanika etendesa abayiiya abeesoddeyo bagirowooleze. Wabula nga sinnaba kugenda nnyo mu maaso, njagadde nnyo okusooka okuwennya ekitiibwa bakadde baffe bonna abakiikiriddeko Bamunaanika omuli omugenzi Honorable Kisamba Mugerwa, simwogeddeeko bubyawummula emirembe, Honorable Ndawula Alice Kyanzi ng'onayagala kudda mu lwokaano, Honorable Minister Dr. John Krizesto Muyingo ebirebo bye tebirigabwa, ne Honorable Sekitoleko Robert akyatudde ku ntebe essaawa eno agolomola. Mbeebaza nnyo buli omu bye yakola mu buweereza bwe, abaalekawo ebirabwako n'abaalekawo ebitalabwa na maaso, so nga bwe wabaawo ebyabasobako eri bannabamunaanika obuyinza obuba n'ennyanza ng'omu sinnaba kubufuna. Kimanyi mwebuuza omulonzi waffe ono ng'atukedde nnyo leero atuweereza ebbaluwa. Okwawukana ku bbaluwa endala ze mufuna akakyo kano, ebbaluwa eno sigiwandiise kuba kuba luseke ng'enjogera eriko kati, kubanga nkimanyi ekyo si kyekizibu ky'Abamunaanika, naye njagadde gye muli enfuukire ettawaaza era abantu bange ab'Abamunaanika constituency batumye nze okubalaba. Mbatuusaako okulamusa okuva mu balonzi bammwe okuva mu ggombolola 5 ezikola Bamunaanika constituency omuli Zirohwe, Bamunaanika, Kalagala, Kamira ne Kikyusa. Tuzze tulaba bannabyabufuzi ab'enjawulo bwe bavaayo okuvuganya mu bitundu eby'enjawulo n'ewatali BAM, kabeera keetereekerero kavaawo mpitewo era abantu bangi beeyogerera ebisongovu, naye akalulu oluggo omuntu n'afuna obuyinza n'atuula mu ntebe abasinga tebakimanyi ekyo nti waliwo empalana mu kalulu gye bazze nga basiga, kale ne baleetera obuzibu abantu abo be baatumanga babakuyegere. Munfune bulungi sigambye nti kiri BAM, naye bw'omanya ekinaavaamu ne kireeta emiswiba okyanguyira n'okyesooka ne wataba kikyamu. Kale mbasaba nnyo mwenna munzikirize nga twetegekera ekiseera kino tubalonde. Ebbaluwa yange njagadde nnyo ngitambulize ku nsonga y'ekizzaŋŋanda, okuwenja akalulu nga tetwegalulira busaale, obutafaanana bali betuwulira abeetulisa ebyasi, obutawere banziro bannaffe bwe tuli mu reesi, okutubuulira amazima ate mutusibe ekiwaani, gwe ate enkya tunaakubanja tutya awataali bwino w'ebyo bye weetema. Era kye ndi mu kwegayaamu ne bannange wano nti omuntu yenna bw'ajja ng'atusaba tumulonde, tusooke tutte naye omukago nga bannabbaamu, kino kikolebwenga ng'akalulu tekannabaawo. Assa omukono ku ndagaano ey'obuntu bulamu nga yeeyama okutuukiriza ebyo by'atusidiizza ng'akalulu akawenja.
era bw'alimu okutuukiriza be yeeyama mu ndagaano gye yassaako ekinkumu ate abaana ayitawo okudda atusudiye kyate. Era ndowooza nnyo ntuuse okusaba kuno akakiiko akanaakiikirira banna ba Munaanika mu kussa emikono ku ndagaano eno eri abo bonna abasaba tubalonde kabeereko abakulembeze b'eddiini zonna n'abakulembeze mu Bwakabaka bonna abali mu ba Munaanika constituency. Essanyu lya banna ba Munaanika kwe kulaba ng'eddembe ly'obuntu lissibwamu ekitiibwa. Amalwaliro ng'omuntu tatuukayo ne bamugamba nti eddagala tewaligenda oligule Luweero. Ebyokwerinda byonna nga biri tayaali. Ababbi ababba abalunzi mubayite mu lukiiko. Mubabuuza abava obuzibu okutigomya ekitundu. Ebbula ly'emirimu naddala mu bavubuka tuligobaganye. Tulina eggombolola wano ogamba nga kikyusa awamanyiddwa ennyo okulimu emiyembe n'ennaanansi. Tusaana okufuna ekyuma ekisogola omukyuzi mu bibala bino kibyongereko omutindo abalimi b'e Javaani. Kino tekiganyula balimi bokka wabula kyakutondawo emirimu egisukka mu 300 buli mwaka eri abavubuka singa kirondoolwa obulungi. Kusooka okwongera amaanyi mu bibiina by'abalimi baffe eby'obwegassi n'emisomo egibawangula ku nsonga eno ey'okulima. Enguudo zaffe obutavuluba na kadongo, amasannyalaze n'amazzi okutuuka gye gatannatuuka, ebyenjigiriza by'ebbaamu okulekebwa ku maapu. Era njagadde nnyo okwebazaamu ak'enjawulo Dokita Muyingo ensonga zino ey'ebyenjigiriza, amazzi n'amasannyalaze ezayongerwamu ennyo amaanyi. Okugatta abantu baffe bonna ne tutabaawula, abasobaganye wabengawo okutabagana ng'ate kwa mukwano, okutuukirikika nga temwekolako nkomera. Enkola za gavumenti okuganyula bonna n'abo abatagwa mu kibiina ekikutaatira, okuwulirizanga okuwabulwa kw'abannaddiini n'okubawagira, kw'ossa okukubiriza abavubuka baffe okulondoola engeri eggwanga gye litambuzibwamu n'okufaayo okuddanga ku gurawundi mu bantu n'obalambula. Era nga Honorable Sekitoleko Robert weebale wejjeeyo bulungi ensonga eno. Kuyambako mu kutumbula talanta z'abaana b'ebbaamu kuba tuli bayeeya. Tulina abazannyi b'omupiira kw'ossa n'abayimbi, abatontomi nga nze ne bannakatemba, ne talanta nnyingi nnyo tuzirina wano. Era nga Honorable Sekyanzindawula Ali nkujjukira ebiro ebyo wali ogezezzaako okuwagira talanta n'okutalaaza boreholes abantu baffe ne bafuna ku tuzzi. Okwongera amaanyi abantu abeetandikira ebyabwe kibongera obbawo essuubi mu bye baagadde okuyiiya. Era awummule mirembe Dr. Kisamba Mugerwa alijjukirwa nnyo olw'ensonga eno ey'entandikwa. Amasomero gaffe okuddaabirizibwa n'okusesera eri abazadde okulaba ng'abaana bafuna ekyokulya ku masomero gye bayigira, kw'ossa okulondoolanga n'okwongera amaanyi mu ngunjula y'abayizi mu masomero nga muyita mu bitongole ebikwatibwako ensonga eno omwana afuluma essomero ng'alimu ensa. Okulondoola obulungi enkola ezireetebwa gavumenti abantu okubajuna, gamba nga Youth Livelihood Program PDM n'endala ezigwa mu kkoeri ezizze zirabwa. Kwegamba okufuna mu nteekateeka eno banna ba Munaanika bonna babe n'emikisa gya kyenkanyi awatali bukwakkulizo. Okusoosowaza ensonga za Buganda Ssemasonga 5 omuli okunyweza okutaasa n'okukuuma Nnamulondo, okugaba n'obuyinza mu nkola eya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Era ng'ensonga eno yayaanirwa bangi abalina okusoomoozebwa ku ttaka ne ba Munaanika, okukola obutaweera n'okuba obumu ng'abaana ba Buganda ne Uganda yonna okutwalira awamu. Obuteeko baana mu kintu kyonna ekinyigiriza bannabbaamu tuzze tubiwulira. Amabago g'amateeka agaleetebwa waggulu eyo gamba ng'etteeka ly'emmwanyi gye buvuddeko awo, kooti z'amagye okuwozesa bannansimbu n'amateeka amalala aganaaleetebwa gye bujjako eyo, singa gatuuka nga ganyigiriza banna ba Munaanika, abantu bange baba bateze amatu okuwulira omubaka waffe ayogera ki ku nsonga eyo. Yemmenya kiyindeke kikuba ebinyiga ba Munaanika sisobola kubirombojja ne mmaliriza. Naye engeri gye mmanyi obulungi nti si mmwe muvunaanyizibwa okubikola, wabula ogwammwe gwa kuteesa ne mututuusiza eddoboozi. Tusaba mukole ekyo awatali kwekomomma, awo n'eddembe, omukwano n'ekitiibwa binaabukala mu ba Munaanika. Ye nga nandyagadde mbawandiikire bingi naye akadde kampalanye. Munzikiriza ebbaluwa yammwe ngifundiikirire wano. Abagenda mu kamyufu mbaagaliza ebirungi. Ensonga endala ndiziteeka mu bbaluwa gye ndiweereza eyo nga tumaze okukakasibwa abanaabeera ku baroti. Nze Maseruka the Poet omuzira mu bazira ndi wano ba Munaanika. Ssaabasajja Kabaka awangaale.